Yakatuuka sharinga, share the video. Just share the video. Yakatuuka sharinga. Yes, tuli wano ku tuli wano ku headquarters Kamwokya era nga tugenda kulauncinga people power symbol egenda okubeera mu general elections eya buli aspirant or people power. So sharing, just share the message. Share the message. Share. Sharing. Eyakatuuka sharinga kwata ku button ya share osharinge. Tuli ku headquarters za people power e Kamwokya era nga tugenda kuba tuluncinga symbol egenda okubeera Yakatuuka sharinga principal as oyo honorable Zaake ali ku mikro. Yes, musharinge message etuuke ku buli munnayuganda abali eweeru mu diaspora na buli munnayuganda amanye simbo ki gye tugenda okukozesa aba people power. Share the message. Share. Let's all share the message. Yakatuuka sharinga message etuke kuli munnayuganda. Sharinga message. President agenda kuba ayanjula simbo ya people power gyegenda okukozesa aba candidates bagenda okukozesa. So sharinga message. Just share the message. Sharinga message. Alaba video oba olaba video waliwo ewakugamba nti share. Ogamba share, so sharinga as a message mu messenger oba no sharinga ku timeline ya friend wo, but the best way is to share in a group. Sharinge mu groups zonna ez'oku Facebook. Yes, share.
yes eyakatuuka eyakatwegattako president ow'ekkumi his excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kuba alonkinga people power symbol egenda okubeera ku buli kakonge k'omuntu yenna yagala okwesimbawo ku kaadi ya people power. So woba tonnasharinga message eno oba mulyaza amaanya sharinga message eno etuuke ku buli munnayuganda. Senyondo Thomas, Kateo Collins, bonna bayite njagala buli akomenting abeeko ekigambo share. Senyondo Thomas, share the message. Share if you want Museveni to go, share the message. Embeera ya masuuti era nga n'omukulu eri mutwe tumulaba leero wasuuti nnyo live and clear. Bekaman selector mwenna mujje yiga Bonev. Share, just share. Christine Chosen wa Bobby sharing a message to sharing bannange tina wa Bobby mwenna mujje mu sharing. Yes, mujje mu sharing ate ne principal agenda kubeera live, so mu sharing. Yes, mu sharing message etambule ya nga bwe mulaba obudde bwa kinnyika gobe enkuba yiiyo esazeeko naye nga tuli wano tugenda launchinga people power symbol egenda okubeera ku buli kakonge ka buli omuntu anaaba yeesimbyewo ku kaadi ya people power. So musharinge message bannaayo, musharinge tuli wano dakiika ntono nnyo musharinge. Yes, share. Fred Senyondo musharinge. Yes, Fred Senyondo musharinge kata Linda wa Bobby Amuchibi Phonics, just share. Samantha Sam, share. Yes, let's share the message. Sebo tugenda kyusaamu ogenda kukwatamu nga nange bwenkwata sigenda kukwata nga sirina standi sebo gwenga oliawo. Yes, banaye, let's share the message. Monge wa Bobby Apple Shop Kampala Abdul Kayonga, just share the message. Frank Senyondo, I want to see you as a sharer. Yes, let's share. Mwenna bami sharing, we are sharing. Apple Shop, let's share. Oyo mukyala Vice President wa People Power Rodriga. Yes, yoyo mukyala Vice President wa People Power. Yoyo Vice President wa People Power. Principal aze tusharinge. Principal aze. Good morning, ladies and gentlemen, members of the press. Thank you for coming through to today's occasion. It's a unique
press conference. It's not quite the ordinary ones that we usually have. It's unique in many respects, as you're going to notice. We have some very important communications to make to not just you here, but to the country at large. And not just to the country at large, because we have Ugandans obviously here in Uganda, but we have Ugandans across the world. And this communication is for you all who are interested in not just a new leadership in this country, but a transformed country. Ladies and gentlemen, I will not be making the communication. I'm going to request us kindly, if we can stand, and we welcome Honorable Kyagulanyi Ssentamu, the principal of the People Power Movement. You're welcome, sir. People power, our power. People power, our power. People power, our power. People power, our power. People power. Please be seated. Before I say anything, I want to request all of us to observe a moment of silence for Comrade Charles Mutyabule, who was killed as we were traveling back to Jinja on Saturday. May his soul rest in eternal peace. Amen. Comrade Charles Mutyabule joins the dozens of young Ugandans that have so far been murdered brutally by security operatives, the same people that we pay to protect us. Ladies and gentlemen, today we gather here yet again for another very important step in the liberation struggle of our country. When we started the People Power Movement about 3 years ago, we had a lengthy discussion about whether or not to form a political party. Our discussions and debates led us to the conclusion that it was both untimely and unpractical to form a political party. And in any case, we were alive to the fact that the regime would foil any attempt to register People Power as a political party. And indeed, at the end of 2018, our legal team tried to reserve the name People Power just in case we needed to formally register at some point. But as I expected, we found that this name had been reserved and flagged so that we do not register it. Since then, we have continued to struggle as a political and social movement advocating for change in our motherland, Uganda. Therefore, while we believe so much in multi-party democracy, we knew and still know that the present circumstances have been largely restrictive of political parties. You have all observed in the past the challenges that have been encountered by our comrades in the FDC, in the DP and other political parties. Our view has been that we should maintain People Power as a political movement and yes, as a glue that brings all Ugandans from different political formations advocating and struggling for change. As you all know, ladies and gentlemen, our mission has been and continues to be Mission 2021. Right from 2018, we have been telling people to register and vote to get themselves ready for the elections of 2021, because we know that that is the only legal opportunity to overwhelm the Museveni dictatorship. Ladies and gentlemen, for weeks and months, there has been one big question, not only from the supporters, but most importantly, from the leaders. The question has been, what symbol are we going to use in this election? A few weeks back, we unveiled the Election Management Committee of People Power, and yes, we have received more than 10,000 comrades expressing their desire to run under our platform. Every day, we've been receiving countless calls, and the question has still been, what symbol are we going to use? As expected, all our people would want a uniform symbol, ladies and gentlemen.
And we know, as we have learned over time, that the symbol that will be given to Honorable Kyagulanyi, that is myself, the regime will make sure that none of our comrades get the same symbol. Therefore, we had to work around the clock to find an answer to this question. Therefore, we realized that we must act and act now. And today, I am very happy, ladies and gentlemen, to announce that we have an answer to that question. People power! People power! As Mandela taught us that a freedom fighter learns the hard way that it is the oppressor who defines the nature of the struggle, and the oppressed is often left with no option but to use means that mirror the means and strategies and styles of the oppressor. So having realized that the People Power movement would never be registered as a political party under the Museveni regime, it became very urgent and expedient for us to find a solution. A few months back, ladies and gentlemen, we predicted that we will find ourselves in the situation we are in today. So we silently set out to identify a platform which we would use to answer this question. Although many political organizations and parties had reached out to us, our first and most important criteria was to look for a formation which shares the values, aims, and objectives that we share as well. But there was a political organization whose message, objectives, and aims rhymed with those very close to us. And in order to make the message stronger, in July 2019, we went ahead and successfully changed the name of this political organization from the National Unity, Reconciliation and Development Party to the National Unity Platform. Wow. Therefore, ladies and gentlemen, I stand here today to announce to the nation that we are unveiling the National Unity Platform. I'll say that again. I stand here today before you, ladies and gentlemen, to announce to the nation that we are unveiling the National Unity Platform as the political People power! People power! Our power! I'll say that again. That we are announcing to the nation that we are unveiling the National Unity Platform as the political wing of the People Power movement. The National Unity Platform is a duly registered political organization with the Electoral Commission, and the symbol is the umbrella. People power! People power! Our power! People power! Our power! Our power! People power! People power! Our power! Our power! People power! Finally, I know there are those who may ask where this leaves our comrades that we have been working together, our comrades who belong to already registered political parties and organizations. Friends, we are People Power, and in the coming days we shall embark on a process of formalizing the People Power Alliance. The People Power Alliance shall be comprised of different political formations and parties which we have been working with all along, and of course those that are willing to join us moving forward. Formal engagements with many of these brothers and sisters and comrades have been ongoing, and they will continue. Finally, let me reiterate that what we are launching today is largely a symbol of a political platform that will usher us in the 2021 elections. Akabonera ambulera. Akabonera ambulera. Muruganda mimbuli. But we shall continue to do activities as the People Power movement. Friends, this is not a new phenomenon. Throughout history,
liberation struggleists have often found themselves having to run their course with a political wing, an activist or military wing. As the ANC of the great Nelson Mandela was a political party in South Africa, but they found themselves face to face with the realization that they had to form a military wing called Mkonto Usiziwe. The examples are so many throughout history, but in our case, we have consistently said that we are non-violent. We have no plans of establishing a military wing. Our military wing is the People Power movement, and our weapons are our words and our ideas, not armed destruction and violence. To the candidates that have already picked the expression of interest elections, the Election Management Committee will be reaching out to you, and the details and guidelines will be given to you. Now, very finally, I want to salute Mzee John Bosco Chibalama, the immediate former president of the National Unity Platform. Sir, I want to thank you. Sorry, I had names mixed out. The immediate former president of the National Unity Platform is Mzee Moses Chibalama Nkonge. People power! People power! And sir, as I invite you to say a word, I want to salute you for your leadership and your vision and your humility, because the nation moving forward will know how a gentleman like you reached out to us and desired to give a contribution to the struggle of the country we all call home. So it's at this juncture that I want to invite you, sir, to say a word or two to the people of Uganda. Thank you. People power, our power, our power, people power. Akabonera ki? Amina. Good morning, ladies and gentlemen. Morning, sir. Countrymen and people of Uganda, it is such a pleasure to be here this morning at this colorful function. This dream came true for me and you comrades. We may stand up for combination. So we started what they call the National Unity, Reconciliation and Development Party. Since year 2004, around December, that's when the party was formed, and being able to satisfy government requirements and or whatever is demanded of the political party. So our political party is very, very up to date. There's nothing lacking. There's nothing lacking there, whether accountability or anything standard. So we come here with clean hands. Wow. The Honorable Kyagulanyi competed for the Kyadondo East constituency. We did follow up him so closely, and we wondered what a young man, the message that he used to give out, almost echoing our inner feelings and the reasons why we had formed their political party. So we really admired Kyagulanyi Robert, for that matter, because issues he was concerned with are issues of Ugandans, of different ages, young and old.
So we are very much concerned. We reached out to Kyagulanyi to find out whether he had come across our constitution, whether he had gone through our areas of thinking, administration, and so on. So Kyagulanyi, since then, about 2 years now, we've been talking as friends, Ugandans, talking about issues that concern Ugandans here. So it became so easy and possible for us to chat out the program of why don't we join the ideas together. He had to make a lot of consultations. It took his time, but we also went on with our normal work of running the party left and right throughout the country. It's only when my colleague Kyagulanyi came out recently on the phone that what did you offer? Is the offer still on the table? We said yes. If you are coming with our grouping and our people, we shall welcome you. And he did, he pushed the thing so fast and we went through all the processes of handing over and clearing all necessary issues that would hold us back. And here we are today, where we come to unveil the cooperation, the merger, what we call it, of the People Power Movement and National Unity Platform. Now, those who think that Kyagulanyi is only for younger people, I think are mistaken. Sure. Because I can't be counted in the younger people. We are here because of the very good ideas that Mr. Kyagulanyi had. Honorable Kyagulanyi speaks for the young and the old. Honorable Kyagulanyi speaks for the young and the old. The men and women of Uganda is the voice of oppressed people. Yes. Therefore, we are very, very humbled when out of political platforms and formality, because we chose to join the National Unity Platform. And eventually take over its leadership. I would explain to you that we are not here for just exchanging of colors. We are here to exchange the leadership and unveil the new leadership of this political grouping. As for me, I've done my job. Thank you for 16 years steering this party. Now it's high time we hand over the party to young men, young people. People power! Our power! People power! That recently we had a delegates conference at which Robert Kyagulanyi Sentamu and the other comrades were elected as the new leaders of the National Unity Platform. As we're speaking now, I, Konge Moses, and my colleagues here, we stepped down since the day of the delegates conference. That was 14th of this month. All formalities were sorted and ironed out. We signed all the necessary legal documents, and all the requirements with the Electoral Commission were registered. So Mr. Kyagulanyi here is the new president of the National Unity Platform.
political platform forward for the good of Uganda and the future of our people to come. I thank you so much. This umbrella should have been here so that I hand over officially while we witness. It's even registered. People power, our power, our power, people power, people power, our power, people power. Now. Let's listen. Let's listen to each other. Let's listen to each other, please. So what's going to happen? Are we still together? Yes, we are still together. Boss. Let's listen to each other. So we are going to we are going to have Honorable Jagulanyi Sentamu, the new president of the National Unity Platform. Let me invite his colleague members of Parliament. Okay, all right. Yakatoka sharinga. Balaunchinze umbrella. Okay, now let's listen to each other. Guys, can we have some silence? I'm now going to request that we first put down the umbrellas so that we unveil, so that the leader unveils, then we'll have them up. Let's first put down the umbrellas. Umbrellas down, let's put the umbrellas down. Come again? They're requesting that you move a bit so that the cameras get put them before they are starting. Some little more. Is that all right? Yes. Okay, let's all, even this side. Let's move it.
Are we all right? Okay, let's have some silence. Thank you, ladies and gentlemen. Let's resume our seats if we can, please. Yes, Akabonera ka people power. Neto. Akabonera ka people power kapya umbrella. Ngenda jibeeramu ke kabonero ka people power kapya umbrella. So sharing a message, sharing a olunaku olwaleero President Robert Kyagulanyi Ssentamu bamwongera ebitiibwa wa National Unity Platform. National Unity Platform kitegeeza nti abantu bonna eba platform ey'abantu abaagala change. National Unity Platform era gwe bakwasizza. So, with the authority entrusted in me as a new leader of the National Unity Platform, I give you a go-ahead to fly your umbrella. Akabonera chi! Umbrella! Akabonera chi! Umbrella! In the new Uganda. Olutalo ngaluwedde tuliyambale ngule olutalo ngaluwedde tuliyambale ngule tulivimba mu Uganda tuliyambala Masa olutalo ngaluwedde tuliyambale ngule tulivimba mu Uganda. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown in the new Uganda. People power! Our power! Our power! People power! People
People power. Our power. Our power. People power. Angola people power. Uganda people power. Like we've said before, God is in this. It is just as soon as we raise up the umbrellas, then the rain starts. The rest of the details for now, this is done for the unveiling. Thank you very much, everybody. National Unity Platform, the president of National Unity Platform, yeah, Atongoza president of the Akabonera kano era bakane tsopopa bona bakyapaka Akabonera kama nkulu karuni bakapira abiri mugumu shabe maneno ya mukoko we bale Yes, woman MP Kampala district. Awabula nga tugenda tambula kombantu. Tugenda tambula kombantu. Eke waya. Kumbera eriwera. Era tubasanyufu nnyo kwetali tufunye ekigenda okuyingira akabiri kamu tukulekere kubanga bwekira abeere nnyo ali yalina akabonera akagenda omuyingiza akabiri Honorable Muwanga Kibundi, oli live tata. Oyogera ki ku mbeera eriwo olwaleero? Yangu sabula. Olwaleero esajja kudde kati bagenda kuzannyira mbalunyera ng'abantu bamanyi nti si kyaleero naye kyamuda olwekyo atali akibeerawo biyabimubiwedinedda kino n'abaana baffe ne baba n'ababa mu bibiina ebirala ngaffe tujja kukolawasekamu enkolagana ennuŋŋamu n'ekibiina kino tutambulire wamu mu kipagiro Ajati Aisha. Oyogera ki ku mbeera eriwo olwaleero? Ndowooza ebyokuzibira mu kampanye olwaleero bisajja kujja oli kubisabusa abantu abatadde enkyukakyuka abadde balina okutya tebalina sente nabo banaakolera bibuuzo bagende basee obusomi notisi zaabwe ebibuuzo bagenda biyita wali kulwanga sente namba ensonga enkulu eriwo nti bannayuganda abadde banoonya we bakuŋŋaanira abakooye embeera ya Mwai Museveni n'ebibiina ebikwana Mwai Museveni mu Mankwetu wansi wa People Power n'ennaku bafuna obuddukiro okulagana naye obutereevu nga bannakibiina oba okulagana naye mu biwandiiko memorandum abadde bali eyo nga batya nti ate naava ntya mu NRM n'akolagana ntya ne People Power n'ate ndi wa DP n'akolagana ntya ne People Power ndowooza kuwumuliranye gye muli nga muli ku fensi gye badde mwebulizaabuliza kyetaagisa mujje butereevu kati abazanyi
people power tegera level yone level yayo bwe munyoma ne muyita abanafu obunafu bwawe bumubeera amaanyi gawe power muje mubadde munyoma mu bunafu bwawe mukola ebintu byayo mpolampola abaana babalaze bakola bakitegera systematically batambuza kye batambuza mpaka last ebibuzo bibadde bingi abajerezi bangi kati katulira teyebanayogera kama tuwadira kinakola ekisa olwaliro olunaku lwa mukisa nti principal olulangidde nti bwanikemu enkuli waggulu n'enkuba netandikirawo okutonya wano mu Buganda akukaba akabonero ka mukisa ne baba mwana ng'afumbirwa kasaabagereko omwami ewaka okumwanjula akukuba ne katonnya manya nti obufumbo bujja kubeera very successful n'ekirala kye tufunyeemu people are going to be blessed tugenda kweblessinga. You're either with or without. You're either with or without. Simba efulumye kati ojjango oweddeyo n'oyingira ekintu n'okizoganya kati kano kajjajja bosi nti ye yeetuuza afune akatebe atuule yeebuulirire guno mulembe gw'abavubuka mulembe gw'abakyalinamu maanyi nga nze siri muvubuka naye amaanyi mpuli akyakola ki nkyayina therefore jjajja pi yonna gy'oli weetereeze ate ofuna akatebe weebulire totegana kujjayo nomination forms kubanga kino kyolwaleero kikoze eki tubira abenasoma gye bali nze essanyu lye nnina omwoki wagonja nsinza vvu era simanyi ng'egye nyiza kwebazaamu ow'ekitiibwa Honorable Kyagulanyi BobiWine Ssentamu kubanga twafuuka abaana bamulekwa abatalina kibiina twali mu bibiina bye twalimu ne tubiddukamu abamu batugoma mu bugobi bigamba enkola yaabyo neetugobayo n'essanyu lye nnina okugamba nti kati nfuuse kwigamba nina ekibiina ndi memba wa National Unity Platform nabo bana njagala okwebaza ennyo na Kyagulanyi era nsubiriza bannayuganda mwenna abatamiddwa eyo abalina ebizuubya mu bibiina ebirala byonna mujje mwambuleera twegambe mujje tubeere mwambuleera ate nekubayina etonye lwekyo njagala okwebaza ennyo Honorable Kyagulanyi ne bannaffe abo basazeewo okugamba nti ekibiina kiikino ate obukulembeze ne bukyusibwa bulungi nnyo nze ku lwa bannakawempe North bannange ndi musanyufu nnyo era kati tufunye ekibiina people power our power Kanso Wamedi mu mateeka abasajja bulijjo bagamba tewali kibiina ate kiki mbeera kigwe gy'olaba embeera eno kansogende mu mateeka ga Katonda nti enkuba yategedde nti ejja kubeera ku program ate ejja kujja nga yeesembayo egezese umbrella zino yaffe n'abali wano enkuba etonnya naye tetukubye so ate mu nsonga y'amateeka tukimanyi bulungi nti bw'obanga onooba n'akabonero oba n'ak'ekibiina ekiwandiise oba n'ak'obwannamunigina ak'obwannamunigina electoral commission yeekakuwe kuwa bungi n'olondako katubadde twewuunya abantu badde beewuunya nti people power bwetali kibiina bunaaba bubonero ki naye olwaleero tumaze ne twanukula abantu nti tulina ekibiina ekiwandiise nga pulezidenti wakyaliko kati Kyagulanyi Ssentamu amanyiddwa nga BobiWine kati ekibiina ekyo bakiyita National Unity Platform kiwandiise mu electoral commission akakiiko k'ebyokulonda buli anaafuna obwannanyi flag bendera y'ekibiina ekyo ajja kuba n'akabonero umbrella enkuba tejja mukuba ne bw'oba n'ekisumuluzo weetaaga umbrella ne bw'oba n'enkumbi weetaaga umbrella National Unity Platform Wamedi Anthony MP2B na Misindwa Bubulo County East gwe nga munnamateeka wali badde otunyonnyola kikkirizibwa mu mateeka nti essaawa zino omuntu asobola okujja ku kibiina n'agamba nti kino nze nkiwaddeyo mukikozese kikkirizibwa mu mateeka yes kikkirizibwa ate tekize leero nga bwe bakunyonyodde nti ebiwandiiko byonna buli kibiina kiba n'engeri omuntu gy'afuuka memba waakyo kiba n'engeri omuntu gy'afuuka omukulembeze Honorable Kyagulanyi Ssentamu yafuuka memba wa National Unity Platform era nekikola delegates conference nekimulonda nga pulezidenti waakyo era omwami Kibalama abaddeko n'ahandinga over n'empapula ne baziteeka mu kakiiko k'ebyokulonda ne mu kitongole ekiwandiisa ebibiina by'obufuzi so mu butongole era kitongole Munnayuganda musigire ekifaananyi ekisinde ekya people power kikyaliwo oba kati kizze mu National Unity Platform ekisinde ekya people power kikyaliwo nnyo naye National Unity Platform
tukikozesanga umbrella ng'emmotoka ekutuusa awantu kyavudde agiyita political wing olw'amateeka ga Uganda n'okutusobozesa okugenda mu kalulu nga tulina akabonero kamu people power egenda kukozesa national unity platform okubanga egenda mu kalulu ate wangule. Yogera ku mbeera twalabye abajema nga balonkinga ne bagambira bagenda kukolagana ne people power kati wano baba bagenda kukolagana na kina national unity platform oba member wa jema abadde akolagana ne people power ayina kujja mu national unity platform tusigire ekifaananyi bwe baba bakolagana ne people power ku lw'ebyokulonda political wing bajja kukolagana ne national unity platform bwe baba bagala kukolagana ne people power ku nsonga endala zonna ng'okwongera okuvumirira effugabbi okutyobola eddembe ly'abantu bajja kukolagana ne people power naye bwe kijja mu kalulu tugenda mu katiko ka byakulonda bajja kukwatagana ne national unity platform. Twalaba mu kalulu k'ehoima nga Nakato wa FDC naye nga jidde ku people power kati tusuubira embeera eyo okulaba ba members aba DP FDC nga bali mu national unity platform waliyo DP national unity platform oba olina kuba national unity platform kakati national unity platform nga political wing ya people power esobola okuyingira omukago ne DP ebagamba kati ne candidate omu eyinagire ku kabonero bwe kati naye national unity platform yegenda okubanga ewa fulaga abantu bonna balina enzikiriza n'endowooza n'obwagazi bwa people power n'ebigendebwa bya people power. Tweyanza nnyo tweyanzege abantu baddiremu amannya n'ekifo ky'ogenda okwesiga amateeka wa people power coordinator wa international relations ne diaspora ayagala okubeera era agenda okubeera member wa parliament Buvula County East mu Namisina district mu Eastern Uganda. Yesu abalinde. Oyo ye kanso wa Meri ye kanso wa Meri wabula nze nga bwe nabagamba timu Kyagulanyi efokasinga nnyo ku balwanyi timu Kyagulanyi efokasinga nnyo ku balwanyi. Yes, Muzeeyi Musiri David webale nnyo akubaawo leero kifaananyi kikyosigira mu Uganda kuba tetufunye translation ya Luganda okuva eri president sigira mu Uganda ekifaananyi ki ekibaddewo na mbeera ki eri wano ku kitebe kino kyolaba wano kyokka kikulaga nti olwedde Katonda alisaidirwa oli mulwadde eddoboozi kino ekiri wano leero kikulaga nti Katonda alisaidi yaffe ambuleera ekola ki ekwata nkuba n'omusana olubadde okugyayo akabonero ka ambuleera walaayi nkuba netonyerawo netwagala okubalaga kino ebyawandiikibwa byonna biri positive eri mukulu Robert Sentamu Kyagulanyi ogenda mu Samwiri ekisooka 16 gisome yonna ekulaga nga Katonda bwe yalonda Robert Sentamu Kyagulanyi era nga kati mukupe waako w'amafuta obubonero bwonna bwe buli bwetuli era njagala okubabuulira kyekibadde kitubonyabonya bulijjo babadde batugamba simanyi ffe tuli jasi kisinde tetulina senta namba babadde bajja musi kisinde nekisinde si kisinde kubanga nekibadde registered bamwe bavuddeyo ne boogera nti tulisomero etalina senta namba kati senta namba yeno era babadde beebuzaabuza simanyi gwoli waffe akabonero kaffe ki ambuleera gwengo Musiri David aye Musiri David aye Musiri David Nubian Lee tukulaba nnyo mirimu gya struggle ku timu Kyagulanyi TV. Yes, sigira abantu ekifaananyi what is going on here at the headquarters nayo jabagamba mu Luganda kwa principal akozesezza Luzungu ekigenda maaso yafena ab'ekisinde kya people power n'abakwatagana ne people power tufunye ekibiina mwe tusobola okubeera nga kiri ligo bonna aje bagamba tulinga ng'essomero eritalina senta namba senta namba tugifunye era akabonero kwe kano manvuuli mwena aje beebuuza ekintu kya kabonero tugenda kukola tutya kakano tukafunye nga ye manvuuli national unity platform eyaniriza buli muntu n'abantu ab'ebibiina bonna abalala wagenda kubeerawo alliance abakwatagana ebibiina ebikwatagana ne people power fena tubeere nga tukwatira wamu tulaye nga tujja Uganda mu fugabbi etulimu kati ekitegeeza people power efuuse political party people power weiringa movement naye national unity platform
kyekibiina oba ye baasi oba ye motoka legal vehicle gye tutambuliramu. Tweyanzege awo ye Nubianly abadde Nubianly era ng'atuwaako ka bite ku kiki ekigenda mu maaso wano okugambye tuli ku kitebe ekamwoca akatufune personal assistant wa omubaka Kyaddondo East katufune personal assistant wa president oba omubaka Kyaddondo East. Muzeyi Malimbolimbo olunaku olwaleero tugenza okula ebintu bigwawo bugwi eno gye muyita Rabadoba style. Museveni ebbanga lyonna abadde atubala ng'atubalira mabega naye ate tumubala mu maaso. Enteekateeka zonna twali twazitegeera dda nga yeeteeseteesi okutulemesa okwesimba okuba yakimanya nti tuli ba independent n'ayagala okugaba logo gye tugyasuubira gye tulina okukozesa era mu buli ngeri yeri amanyi tugenda kuddamu tukozesa essaawa okuva ekyali gye twakozesa kati bagenda basiponsa olwokubanga babagamba nti gatwala essaawa emu. Kale nno ne tugamba nti tugenda kumukubako kye bayita omuliro era wenjogera kati tumulinnya mungi ebeera ekizoosi etandise okubwatuka. Gwe ng'abadde personal assistant owa MP Kyaddondo East ovuddeko kubanga era obudde buweddeyo era ogenda kufuuka personal assistant wa president w'eggwanga. Kati tusiigire ekifaananyi National Unity Platform ekibiina ekiweereddwa People Power okukozesa olunaku olwaleero kigenda bakitya nti People Power yo ngayo evuddewo oba ekyaliwo? Kati president annyonnyodde bulungi wali abadde ayogera luzungu naye mu luganda basinga mu kutegeera. Kati gana amasannyalaze gano ge bayita People Power. Bw'obanga olina emmotoka ebadde ejaaminze eganya okukuba serefu eno jampa tukuteeka ku batule n'ositaatinga n'oyaka ne mweyongerayo. Nfuna bulungi. Kakati buli agenda okwesimbawo mu buli ngeri mujjukira bulungi waliwo omusajja yagenda n'agamba mbu aregisterinze People Power ng'ekibiina ekirabirira abakadde n'abalema. Balamu Kayine Rugaba. Simumanyi mannya ge muwulira buwulizi. Naye tubadde tulina okubalaga nti tuteeka okufuna akabonero abantu baffe ke bagenda okukozesa mu mbeera zonna okusobola okulaba nga wakagenda okulaga nti alina akabonero kano era gwe tuwadde sitampu eyo ye sitampu gye tugenda okutwala mu commission gwe tulitwala mu electoral commission already emanya akabonero kano akamyinvuuli. Ofuna bulungi electoral commission erina akabonero kamyinvuuli akali registered mu musimu ngo kiyite mutya mu forum platform eyo gye tuva okulonkinga National Unity Platform already akabonero ekalina. Kati buli omu abadde ateekako buteesi kano buli gwe bagamba ayagala okulaba nti wa People Power ng'ateekako n'essaawa. Kakati essaawa obudde bukedde Muzeeyi Museveni akwate entebe ye nti ajagala nnyo agitwale fe tugenda kubajja entebe empya Kyagulanyi kwagenda okutuula mu State House. Ofuna bulungi ebintu bino betugezaako okwogerako tubitegeeza kubanga tugwe kennyini ali wano okimanyi emyaka Museveni gye yajjirako bw'oba walina emyaka 35 kati oli mu 65 okaddiye yalina 65 mu kiseera ekyo afudde yafa dda takyaliwo yalabye ku mukulembeze mujja talabye ku mukulembeze ng'aviira ddala kugamba abantu balina omwoyo gw'eggwanga lyabwe nziza omwoyo gw'eggwanga gwakoma ku Amiini. Okitegeera bulungi yensonga lwaki tubagambye nti tubadde tulina okuteeka buli omu alemye okuteekateekako kabonero okuteekako akabonero nga tumaze okuteerako sitampu ya NUP olyoka ofuna akabonero ako era kagenda kufulumira ku ballot paper. Tweyanzege oyo ye personal assistant owa MP Kyaddondo East naye nga tusuubira essaawa yonna ayinza okufuuka personal assistant wa president w'eggwanga kubanga yoyo jangu tufuneeho wayiswa mufumbiro. Ebbanga lyonna bamaze nga babuuza ebibuuzo nga balowooza nti empologoma tewaka. Aye empologoma ekola ki? Ewaka. So amaanyi tigali empologoma tewaka babaire babuuzanga nti tuza center number na umbrella
era tuli bakubiriza boona baba benda okwesimbawo bayide tubawa ambrera kubanga ago n'amaanyi g'abantu abantu n'amaanyi waliwo omwami n'agamba nti mubadde ba gangsters tewaliyo ba gangster baali bakulembeddeko nsi eno bamuyita Lwomushana. Nze sisobola kwogera ku mwami Lwomushana kubanga mwami Lwomushana abadde ne history okola n'eno gavumenti. Ekyokubiri bagangster be bafuga ensi ne mu bayibuli it took a gangster okutereeza ensi. Kakati ye mwami Lwomushana okusoma kwe bamusomesa propaganda mukyamu. Bw'aba ayagala okutegeera bagangster kye bali atugezese. Bafuna advantage nti bakozesa emikutu gya radio na gyonna okulinnyirira abantu, naye tetulina budde nga omukulembeze bwe yatugamba. Nze ebitalina makulu sisobola biwa makulu. Mwami Lwomushana tetusobola kumuwa makulu kubanga era ffe tuliko, ye ne bwakola ate ffe tuliko. Bo bakola omulimu gwabwe. Mwami Lwomushana yaliko RDC, ffe tetubangako ba RDC. Mwami Lwomushana yakolerako omusaala gwa President Museveni, ffe tetukolerangako omusaala gwa President Museveni. Mwami Lwomushana abaddewo naye omanyi kankubulire, we have been dealing with a lot of idle politicians who have not been able to change this country and they now want to use this as a platform to bogereko. Mwami Lwomushana does not defeat the pedigree okumwogerako ku lunaku olulungi bwe luti. Pedigree ke kaliwa level okay toyanza akabonero ketufunye olwaleero aka umbrella kabonero kamaanyi nnyo kubanga tubadde tugenda kusobola okufulumya emiyaayu mu nnyumba kubanga tubadde n'emiyaayu ekibadde gyagala okugira ku bubonero omulala nga byefuna nti girina ffe so nga miyaayu naye olwaleero akabonero kafulumiza emiyaayu ate era senta namba kiraze nti essomero eddungi erina headmaster omulungi erina abasomesa abalungi eririna abayizi abagezi terisobola kulemerera kuba na senta namba naddala nga headmaster wali omusambi mulungi. Headmaster Robert Kyagulanyi Sentamu webale kubeera superstar ne mu byobufuzi olunaku olwaleero. Embeera egenda maaso wano ekamulukya ku headquarters katufune ku omubaka. Tulina ababaka beerere, tulina mwadanku nnyingi ayagala Kyaddondo, tulina mubaka musaababaka omubaka w'erubaga katusooke n'owerubaga atunnyonnyole then ate tudde ku w'Ekyaddondo. Yesebo ku nsonga y'akabonero nga gwatabadde na kibiina kimpadde essanyu ffe nga batabadde na bibiina okusobola okubeera nga tufunye akabonero ke tugenda okukozesa kuba tubadde tutambuza buli kintu kyonna tukiriza mu nkyukakyuka naye mu kaseera kano kibanga kyetwawudde mu mbeera y'okubeera mu bbanga nga tulina akabonero ak'amanvule ke tugenda okukozesa oba ambrera nsuubira kati eggwanga ebibuuzo ebibadde mutubuuza bigeddwamu baganda bange tubeebaza olw'okutuuka ku lunaku luneeno lwa byafaayo nnyo ambrera ezonna zemulaba ezo si lwakuba nti enkuba etonnya naye akabonero akwolesebwa wano eno aka people power movement naye nga kati nga tutambulira ku nkibiina ekikibwa national unity platform era ng'omukulembeze bwakyo ye honorable Kyagulanyi Sentamu ng'obuyinza bumulabye bamuwadde mu kiseera kino. Tweyanza nnyo munnalubaga ab'erubaga mpozi lubaga ki abantu b'erubaga south baganda bange mbaagala nnyo nsuubira kati temugenda kuddamu kubuzaabuzibwa ebibuuzo byemadde mu mbuuza kati olunaku lwayo biddibbwamu akabonero ambrera ke tugenda okuba nga tukozesa era nga nze munakisinde Mukasa Aloysius omubaka wamaddako owa lubaga south akabonero kegenda okuba nga ntandika okukozesa mu kiseera kinene. Mwebale nnyo mwebale ngenze ku muwadanku nnyingi munnakyaddondo era nga yateeseteese okukwata ebbendobendo ly'ekyaddondo ekikussa enseko yali wa kibiina kya forum for democratic change ensonga kizoyogera olekulidde ekibiina kya forum tewajjayo mpapula osazeewo genda na mugendo ne ambrera kiri kitya ekisooka nze ndi musanyufu nnyo omanyi okuva ekyaddondo east gye nayitibwa okujja okwetaba mu lutuula lwaleero nsuubira ogikwatira bendera omubaka wa paalamenti addako okuddira honorable Kyagulanyi Sentamu bigere jjukira nti bwe twali tuvuganya ekyaddondo honorable Kyagulanyi n'atuwangula yasooka kuwandiikira ffe bye yavuganya nabo n'atusembeza tukolere wamu kati okuva olwo enteekateeka zonna zabadde asoosotola mbaddewo era mbadde musaale mu buweereza bwe era n'olwaleero nayitibwa okuba nga neetaba mu nteekateeka eno ng'esoosotolwa nze tubadde n'okusoomoozebwa mu mibiira egimu gye twasookera of course wabaddeyo obutali bwesimbu ate n'oluusi obutakulembeza mutima gugatta Uganda
nga essaawa eno kyetutunuulira kulaba nti tufuna enkyukakyuka mu kulembeze mu Uganda. Si kwerowoozaako nga muntu omu, si kulowooleza mu ntandikwa gye tubaddemu, wabula kutunula maaso we tuli ne we tulaga. Nga tuli essaawa olwaleero ng'olaba bannayuganda battibwa, poliisi evuga akabanga lyayo n'etomera abaana n'ebatta, bakuba amasasi ne baswa ne guneeti mbantu, basiba abantu kyeyononere. Ngazi omusajja munamateeka ategeera obulungi. Nange ntunula n'endaba obuweereza ki obusaanidde. Munego Kyagulanyi yavaayo dda n'atukunga n'atugamba twegatte ku nkyukakyuka tuleme okwezibira, era agenza okusoosotola ekibiina olwaleero ng'amaze okutulaga gye tuvudde, gye tuyise n'okutulengeza gye tukola ki, gye tulaga. Nga bannayuganda abategeera te bannankyukakyuka, ndi musanyufu nnyo okuba nti leero atusoosotodde ekibiina ekipya newankubadde nga kibaddewo ne kikyusa obukulembeze n'alangirwa nga ye mukulembeze addako. Ekyokubiri, enteekateeka zonna ez'obukulembeze zisinzira ku ani gwe mukulembeza na baani bammemba abayingiridde enteekateeka eyo. Tuli basanyufu nnyo nti kino ekibiina nabwe ne gwolabye gw'obadde interviewinga abadde munnankyukakyuka, abamu tebadde na bibiina, abalala balina bye bavuddemu. Nze naliko mu kibiina ekimu naye navaayo dda kubanga era ne mukalulu ke nalimu ekyaddondo sinze mbakwatidde ebendera. Naye era bwe twasalawo okukkaanya ku Kyagulanyi tebatwegattako kukkaanya naye. Nze nga yavaayo ne mwegattako era nenzikanya naye. Agenze tuka ku nteekateeka eno ng'olwedde amaze okulambika bwe tuyise, bwe tuva ndabawo naye tulaga nkola ki, ndabayo. So ndi musanyufu nnyo, ogwange gwakuddeyo kunga bannakyaddondo. Oba oli awo gyennya okutandikira olwo ntalage n'eggwanga Uganda kubagamba nti akabonero akasoosodde olwaleero ambuleraniza kikyo bbangulira oba manvuuli. Gagwe munamateeka tusuubire ekyokuva eri mu gavumenti bwayiro ki bwenaaleeta? Of course tugenza okujja olwaliro nga tuwulira nti bagobye balwakoojo basimanyi omwogezi wa Electoral Commission. Ndowooza ekyabagobeza kyekino kati kiba kibagamu bannayuganda nti kano akalulu ke tugendamu bayinza oba baali bateeseteese kutubulokingira walala ate bagenza okuzuukuka nga twabuukiddewa walala. Buli kyebabadde bateekateeka kubanga lwaki bagobye balwakoojo nejjo nga bebadde babba akalulu ebbanga lyonna, bebadde babba akalulu okuba nti erali mwekawangula. Lwaki babagobye ku luno ng'ekibiina kimaze okukulukuta kubanga buli kimu kyawedde. Muwalayikire ne Museveni yeekanzeemu nti ate Kyagulanyi kakutte ku kibiina ate kugenda kujabagira kubanga twagala enkyukakyuka kuva ku kyalo, kuva ku erosi paka waggulu ku bapulezidenti bw'eggwanga. Eyo revolution eriwo eya demokrasiya ya nkyukakyuka kuva ku kyalo nga nze wewe Kiteezi ere waffe Kasanga Tyobe Magere paka waggulu ku bapulezidenti mu State House. Kati okufa okulivolovinga okuba n'essimbo egatta bannankyukakyuka nga si yagamba nti Electoral Commission etuyambe, wabula nga ekibiina kyekisalawo ekigamba tusindise ono yalina manvuuli, eba nteekateeka y'amaanyi nnyo. Era nze nga munnamateeka batusoosotoledde, delegates conference yatudde, ebiwandiiko byonna ebyetaagibwa byakolebwako. Ekibiina kiri halaali, kiri mu mateeka, era nkakasa bannayuganda nti mwenna mukyembuleesinge kubanga kiri mu mateeka, temuli buzibu bwonna. Era naffe abamulaba bakulembedde tutegeera enteekateeka zonna, naye olaba tukulembedde tuvuddeyo. Nze navudde eri Kyaddondo okujja okukiika olwaleero naye ngamba bannayuganda mwenna buli omu gy'ali manya nti waliwo ekisoosotoddwa ate Katonda wa buyinza. Babadde bakasoosootera ambuleera n'enkuba n'ekola ki, n'etonnya. Era ffe butulaba tuli mukola ki, mu kwebikka. Tugamba nti nze ogwange nsookera kukunga ba Kyaddondo bannaye munsaasire. Nze ogwange olutaba lwensookeraku lwakunga byalo by'Ekyaddondo, ab'Ekiteezi, ab'Ekabaga, ab'Emasooli, ab'Ewattuba, ab'Egayaza, ab'Ekasangati, ab'Ekabuggu, ab'Emanyango, ab'Ekatadde, abange bantu baffe mwenna bannayuganda tusoosodde olwaleero. People Power esoosotodde ekibiina ekipya ekigenda okugatta bannankyukakyuka bonna. Akabonero ambuleera pulezidenti ye Kyagulanyi Ssentamu ye pulezidenti w'ekibiina ate ye pulezidenti wa Uganda addako, presidential flag bearer. Akabonero ambuleera kati olutalo lutandise. Tugamba tuli basanyufu nnyo era nze omunsangidde nzira Kyaddondo kukoowoola baayo kaalo ku kaalo, nyumba ku nyumba, nkyukakyuka lwaleero tulina ogyetabamu. Tugamba nti tusanyuse okulaba enteekateeka eno era tugamba bannankyukakyuka mwenna ne bannayuganda mwenna buli omu alima olubimbi lwe, buli omu addeyo gy'ava abenga akunga bannankyukakyuka n'okugumya bannayuganda nti bonna obutego bw'ebyokulonda n'obwa gavumenti bwebadde yagala People Power ebubuuse. Tuli mu kalulu, ebintu bya ddala ate enkyukakyuka ya ddala. Mwenna basoomoozebwa ke kaseera okuwaga. People Power, our power.
Yes, ayoyo amuwadanku nyingi yavuganya ne Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tuba bali azamanya okola program ne tutafunayo mukyala. Nyabo oluganda oluwulira naye njagala ocommunicating ng'oweereza message ey'ettololo gy'ogenda okwesimba. Serere. Ya amanya ne gy'ogenda okwesimba ne message ku kikyolabirira. I am going to stand as a kwesimba as a woman MP Serere district. Yes. The message is your names. My names are Miriam. I'm going to contest as a woman MP Serere district. Please, we need your support. And also, I would also advocate for people of Serere district to elect BobiWine as president 2021. It's mission 2021. It's now or never. Yes. Please, we need your support, guys, in every corner of Uganda. We need your support. We are heading for the youth elections. As you are aspiring MP Serere, have you? I'm a youth coordinator, Serere district. Yes. As per now, I was called in our head office, where I am right now. I was given the position of youth MP, youth coordinator, Serere district. So, meaning you have been coordinating to get those youth councils? 100%. Yes. And the word is in Serere. They know people power. But now I am very, very excited that we are registered as. I was registered as a party. Yes. I am very, very excited to be here. Okay, thank you so much. Thank you very much. Bannange nabagamba people power tulina abalongo era abalongo nja bamba